Yesu mukashaka ntwolekede kyatweshe olwalero. Okay, abalungi abatulaba olunaku lwa ssanyu tuyingiddewo ku channel yaffe wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Tuli mu kanyomero kaffe Spend a Day with Hope Shifah. Spend a Day with Hope Shifah mbaleetedde omugenyi ow'enjawulo, omugenyi ali special mubaleetedde. Agenda kuba ababuuzaako ate era zze tuwayeemu olw'ebigambo ebimu ebitambula. Omanyi muteranga okutokomoka omugambo naye pulira n'enseko zinzita. Naye nga we are going to spend a day, tujja kuba tumuzza, but as for now tumubaleetedde. Kibadde kya bwangu mu bulabo obudde butukutte, tubadde tulina gye tuveeyo ng'ate twagambye tulina omubaleeta olunaku olwaleero. So we are going to spend a day. Agenda kubaako kyatutegekera, temujja kulaba bingi nnyo nga bwe kitera obba. Tugenze mu butalandi tugenda kuyita mu bwangu. Agenda tukolerayo awo kacyayi, agenda tukolerayo akaseera akalimu amataawo nga bwe tunyumya, just something simple. Atutegekereyo kacyayi namugwe batunyumya mbunyumya naga maama Shifah gwe buli gooleeta abaako kyategeka, nze oyagala just mbozi nkalu just for just. Alright, nenga abaneka muleete ababuuzeeko n'ensonga nnyingi nnyo ezaaliwo ezagenda mu maaso. Yali omu kuba witnessinga kyonna ekya happeninga. Kasooke mubanjulire ate tubeere nga tukola ki, tweyongerayo. So we tukomawo from a short break ngena kudda omugenyi oyo ababuulira amannya ayeyogereko, tunyumye n'emboozi kuba tulina emboozi nnyingi because a lot happened. Tubagala nnyo mubeereko, temuvaako. Omanje Yesu mukashaka ntwolekede kyatweshe olwalero. Tugenda kwolekera program ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano Hope Shifah nakawombe. Njagala wekanye. Alright, so guys, welcome back. Tongero basanyukira mwebale kubaako mwebale kujja. Mbalete mwamutuuma amannya Senga, brother wa Peter. Oyina amannya mangi. Oyina nayo gwe wawulirako? Mangi. Gwe wawulirako liriwa? Mutabuzi wa makala. Bako bantu mutabuzi wa makala. Kutiko wakutuma mutabuzi wa makala. Katangaliza. Akawala kagenza okutabula amaka. Kumbe mu kuvuma na tebavuma nzenze kana akawala kogera ngekyalani. Akawala kabaluka ngemberengezo Shifah tokandeeteranga. Naye ndio kenacho. Amanya gonna oba erinnya gwe lyoyagalako. Amanya zena Kenya Shakira Muhammad. Okay, nabukenya Shakira Muhammad. Tusanyisa okulaba. Nga abantu bambuuza Shakira. Abantu bambuuza nga yenze ntuse mbitibwa. Soko obabuulireko awo Shakira in brief, because ebisinga njatubimye wali ng'ofumbira akacyayi kwagala okunfumbira. But soko babuulira about Shakira mu bwangu mangu awo. Shakira bwe nasanga Shakira ye muwala yeteeka ku bantu. Ye muwala yeteeka ku bantu atya. Kolo lunaku lwa Sunday. Wajja bambi mukazi watanga bulijjo ng'ogenda kukola emirimu gyo. Ne tiimu yange ne tukweteekako. Ne tugoberera bambi. Mwe mwangoberera. Byavambi ebyo byenfuna ebirungi n'ebibi. I know. Naye nga we nabaga ntunuulira nnyo ekirungi. Kibi si kitunuulira. Ekibi tokitunuulira. Olinamu embeera zange nno. Kyava kyansigalawo nga kinsikiriza okunoonya. Tunuulira nnyo ebirungi ebibi si bitunuulira. Ebibyo biwewa n'otunuulira ekirungi. Kuba munaye Uganda bwetyo. I know. Buli nsi. Ne mu kirungi banoonyaamu ekibi. Yes. Naye twabavaako. We just go with the flow. So Shakira ngongoberera bannange. Owitnessinge. Katugende tulabe bituufu. Byo bagamba opanga bipange. Naye nabirabako. Walaba omusaayi. Walaba ekigo n'ekikonde. Engumi. Byali bingi naye. Kiragala obulamu bwa Uganda. Obulamu bwe butyo butambula. Naye nga bannange bale kukkiriza
nonsisinkana omulundi omulala twali tugenda kunoonyezaawo ne bituwuuba ne bituzeeno but I had to look for you. Abantu bakunsabye naye abakwagala be bangi mbadde sinnalaba abo abakulaba obubi mbadde saabalaba nnyo but the biggest percentage bakusiima. Guess what? Nga bambuuza omuwala yaani nga simanyi na linnya lyo. Simanyi linnya lyo, sina contact. I just had to drive back noonye. We twatandikira okwegoberera. Ntandikira awo. Naye nga bambi weebale ebigambo ebirungi olunaku olwo. Bwe baba bo bali abaabira babalabamu kutabula. Naye wayogera ebituufu lwako abantu ensi teyagala mazima. Era esinga bagamba oba wa mazima oluusi weetegeka okuyimirira wekka. Because abantu tebakola ki? Tebagaagala. Naye nga ebigambo ebirungi ebyo nange byansigalako. Ne ŋŋamba kanoonye Shakira nnyongera omumanya. Naye nga bwe twoyongera okwemanya kacyayi kano wakatusuubiza. N'olwekyo since we are spending a day with Shifah katuteekeko gundi yaffe tunyumye nga bwe tufumba ogamba ngenda kufumbira kasera. Why kasera? Lwaki koolonze? Okaagala nnyo? Okay. So teekako wano tuteekeko ne ka epiloni tufumba akasera ako nga bwe tunyumyako tulina bingi ebyokunyumyako kyamanyire ebiyinza obutaggwayo naye katusooke tutandikira awo entandiko eyo. We get to know each other. Nange munene nawulirawo nga bambuuza Shakira simanyi kyabagamba. Some people think oba Shifah mama tayagala oba tugamba ku Shakira biwanvu. Naye abannaye nange nyina kukola ki kuddayo munoonye. So here we are. Noonyeza Shakira neŋŋamba katumufune to spend a day with us. Balina ebibuuzo bingi kyemmanyi naye katugezeeko okuba nti tukola ki. Sami batuyambeko. Twakumye gundi sigiri yaffe. Bagenda gituweerezaako. Tulabe nga tuteekateeka waneena akasera. Omanyi wali abantu batamanyi fumba. Waliwo omuntu eyanfumbirako akasera n'ekanywanga kakaawa lwaki? Oza lwaki kakaawa? Ngawe kiri ebijanjalo bifanfumba. Ebijanjalo bifanfumba. Bannange saakategeera. Kyekyo. Tugenda notegeka akasera kaffe. Akasera olowooza omuntu yandikawadde eddakiika mmeka ozo mwe kajjiira ezo? Gasooka fumba amazzi gakyabuka bulungi. No kuba bagita nsaano. Bagiteeka ebbali amazzi amabisi. Ekisitamu ensaano yaffe. Bakuwa eki ekirala ekitaliiwo? Omulawo. Kati anti wiidi yayinza soosa bikopo. Soosa mulawo nabo. Ayinza okusookeza ebikopo nga tannakuwa yeki ensaano. Munnange nga batuweereza amazzi baika bagakuwadde bimongena kwejjirayo. Nze wano we tuba wano nze Shifah nkitwala nti simanyi kufumba era sifumbangako. Era nange mazze kuyiga ng'abalala abatulaba. Okitegeera nyina mikwano gyange babeera US, babeera Canada, nyina ababeera mu Europe ntero baweereza ku busero oluusi nemba ngenda mbu batwalira. Naye osanga abamu tebamanyi babufumba kabalabeko leero. Naye nga mu kufumba kuno nabaga buli omu aba ne concept ye. Buli omu ayina bwakola ekintu kye. Tojja manda. Obugalo buno buli soft tetubwokyeza wano mu kamera. Okay. So, kyeninza okugamba ensinkana yaffe eno. Kuyena wenyigiriza obulamu bwo mu day-to-day life yo bwe wali ogirivinga. Nga bw'obadde okola ebintu byo nga bw'obadde otambuza obulamu bwo kiina bwe kikwafectinzeemu n'ogamba nejjusa okugoberera Shifah olunaku olwo. Sejjusa kukugoberera. Tekiina bwe kikunyigiriza nnyo. Kinyigirizaamu nti mbadde simanyi bulamu bwa kamera. Obadde tomanyi bulamu bwa kamera. Olabye obutumenya. Era nakuwa respect. Ya voro. Nawulira nga bulamu bwa kamera nayongedde obukyawa. Ojajingibwa okati buli omu alina kyayagala engeri omusanyuseemu. Gundi abakyala bawe yatandikira bagenda bamutematema mu paati. Nga bo tebalabye how it started.
abasinga kubaava akakawala ogeranga mashini mbakawala kwogeranga mashini bajja batematema mpaati so kano kakwasaako ndowooza tebategeera gye byava they don't know how it started. yeah. Nemanya nti osanga nange bwe nakujajinganga nga ndaba shozo ng'obiraba noga wano Shifah yandikoze bwati nakirabako olwo era mu bwange okubadde private ebbanga lyonna naye okusomezebwa kwenfunyeyo bangi bakubira kira twakolabye kira waki wakikoze ate gwe wakoze eki wagambye like what did you do tekaza okwogera oba simanyi bye nayogera bingi naye bangi aginze mu ngeri ey'enjawulo mbu lwaki wayogera tewandibagenzeeyo mbu tewandigenzeeyo muno omusango kyenyinza okukusaba nga muwala muno tuli bawala tupambana kyokabambi nvudde mulwali musajja musomi omanyi damage nnyingi nnyo singa abategeera mu bwensi eno omusabasajja abategeera batono kyenyinza okukugamba siri virgin nti ndi mbeerera tebanange oyinza okugamba kakyari kepanka no nina n'abaana kitegeera mukwano so omusajja mwoyo omukisa kyenyinza okukugamba byonna bibawo mu bulamu bwensi eno ate bikka ebibi byakoze otunuulira ebirungi byakoledde wallahi kojja osinziira omusonyi ababulyo program yagira babubu kirabika kati gwawo nekikuteekawa kyanteeka bannange ndooza ne bagagoloza oli perfect kwasaka bangi bayogera goza watuukirira nenze olabye bwemmera ebivumanabimanyiira naye nga bwe ngambye nti ntunuulira nnyo ekirungi ebisi bitunuulira n'ebirungi kati biriwo ebirungi byofunyeemu abanneetaaga bangi ebigambo byo yakuza ebigambo byoyogera nga byabuvunaanyizibwa nfunyeyo n'ebirungi bingi wagendako ku YouTube nosomako ku comments nazisoma ezimu kuzanzizaamu amaanyi okitegedde ebimu era bano abavuma ojja basanga ku TikTok naye ffe ku gundi ku channel yaffe tulina abantu kugamba abategeera ennyo abamala okwetegereza ensonga obulungi whereby tetuli perfect ne waaba alabye ekiyiseewo mu bukyamu ennenya gyakikugambako eba ndala okitegeera so bwe tuddako emabega abantu tebaamanya nina conversation between me and Peter eyatutuma Peter omukanada mwannyinanze omulungi gwe nno wawona tebamukwagaza ze baŋŋamba nagendayo kirabika nanjagala yaŋŋamba otyako omusajja obuguzi gwe badde ogenda omupangira naye byasaze kati kirabika obwadiba bwe bunjogeza gesimanyi abo bavangako kuba nabo baba n'ennaku yaabwe baluma ku mutima baanoonya gwagimalirako kati omwami ono yakeera nankontakitinga nga bwe nabanyumiza story n'agamba twafunamu obutakkaanya ne mukyala wange kyala Nannyombi ye Nannyombi nkozi nali nyambadde sirijjukira eryokubiri I remember Brenda kati omukyala ono n'amumbuulira n'obulamu bwabwe naye batuuse kozinza omuntu wantuma nsooka kubuuza ko yaliwo abajja nga laavu ya online tebeerabanko era nasooka mubuuza did you meet in person nangamba sigumu seebiri nangamba twalina ku level egenda kukyala n'abitabula nga omukyala anyiize kati waliwo nekino abantu kye bagamba nti Shifah omwami aye kalina bye yakola wategeerako omwami bye yakola tewabitegeera tewamanya nsobi ya mwami kati I'm here to clarify omwami yambuulira how he met Brenda nambuulira already Brenda yamusanga ng'ayita mu heartbreak already nasinkana Brenda ng'akomyewo Uganda ku vacation ye bw'amitinga Brenda ne batandika relationship ne batambuza obulamu ne bateesa ne bakwatagana ne Brenda bwatyo n'agenda n'akola kinadda kati bwe bakwatagana obulungi asaba Brenda obufumbo you saw a photo ng'amuwadde engagement ring
kati omwami n'abuulira Brenda byayagala cause bosinkana omuntu akubuulira biki bye yandyetaaze mu ggwe nti munnange relationship tugirimu but this is what I want njaga siinayo mwana I need a kid I need serious marriage omuntu akuyambye ategeera akubuulira exactly what he wants mu relationship oba mulala asokugamba ekituufu naganza I'm here to have fun saagala ki commitment eri serious okusingako wano kati naakola ki nafuna Brenda namuwa engagement namugaa tukyale newammwe namuganze nkwagala nakwa Canada tubeere ffenna nsiina mwana njagala bufumbo bwennyini kale oba oyagala okubeera e Uganda tujja kikola tujjako wano tugenda eri tusetinge tutya obulamu bwaffe ne babiteesa byonna kati omukyala naganze saagala beera wa Canada njagala kubeera Uganda and it is understandable omuntu aba neki ne choice ye kati bwe yamugamba njagala kubeera Uganda omwami n'akola ki n'akiwuliriza n'agamba wayinja musika mpola mwagazise naye nga already bali mu relationship bali mu love n'ebirala bingi nnyo bye yaŋŋamba this and this kati kivaawa to cut the long story short ekyaleeta obuzibu omukyala omwami aba ali waka nga yazze Uganda babeera bonna mu apartment yaabwe omwami n'agamba omukyala I have a friend agenda okujja okundabako olaba Shakira tusinkana abantu togenda kunkwata lunaku lumu onzijeko mikwano gyange gyonna onzijeko ttiimu yange eyo nga bw'ogiraba omuntu aba alina life gy'aba atambuza this guy mbo he had a friend kuba natuuka ne mugagwe okukubwa tukubiddwa wakola ki lwaki tukubwa nangamba if I had a friend nga muwala nga bona abayino toyinayo mukwano gw'omulenzi nange nsinga balenzi abawala oluusi ebiseera ebisinga bitulema so nangamba I had a friend nkeera ngamba girlfriend fiance wange kuba bali ku level ya fiance mugamba a friend is coming okundabako lwaki tosigadde around ne tumufumbira ne tumuhostinga fembi omukyala nagaana eddanze nyina okugenda okuyiga enviiri yavanga ewaka nagenda mbw ayiga enviiri kati nga bambi omwami amugamba ebya Uganda sente tezijja bulungi sente teziwera kati nanga Shifah kati tunulira edduuka mu wali sente tezijja bulungi nga nze njagala tuzimbe birala naye nga omukyala abaako omuntu ng'aba n'embeera eyagala okwekwasa okufuna buli budde ekimugjawo kati kubanga ne mubuuza nze kenyini namugala lwaki gw'ogamba aba afuna kyekwasa kimugjawo osanga ayagala okukola ng'omukyala koza abakyala tubaayo abaagala okukola n'agamba nedda because lwaki ayagala kufuna kimwekwasa kuvaawo kuba the end of the day amaliza kugamba renti w'edduuka aliwa oba facilitation kitegeeza ekifo kiba tekisobola oba kwekolera ssente oba bizinesi gy'olimu tesobola kwekolera ssente then kati omuntu n'agaa okkegira otudde lumu tupange kino bwe kiti kiveemu nze nzikuwe lumu kuba already buli w'ogenda ogamba ovaawo ogenda kukola but at the end of the day you come back n'ogamba siina renti siina kino ye yali point y'omusajja nze nga ndi mugamba oba olemesa munno okukola kati omukyala nga insistinga agamba no nze ngenda nyina okuyiga enviiri nyina okukola bino sijja kubaawo ono n'asigala ne program gye yalina appointment y'okusinkana friend we bwe yajja ne babeerawo ewaka he didn't cook food yagula chips biki n'abuuza oli byayagala okulya n'abigula nga bali mu apartment Brenda ya insisted nti ye agenda ono n'asigala nga hosting mukwano gwe omukyala bwe yadda oba nkinyumya ntya ekigambo okay naye sigenda kunyumya details kuba nnoonya engeri gye nkifrazingamu simanyi ngeri gye nniza kifrazingamu omukyala bwe yadda like balidde bakoze bikinda evening adda ono yagenze omukyala ng'atandika ng'akebera amasuuka ng'atandika okwekebejja ng'amala atandikirawo Olutalo amugamba you did ABCD sigenda kwatula you did ABCD I even see the bed sheet see this and that omwami n'amugamba if I wanted to do that I wouldn't bring her home
ate sandi kugambye sigala tukole ki tumuhosting FMB kuba sente nziina ezisobola okugenda nenfuna hotel notamanya cause you'll tell me ngenda kuyiga nviiri nange nenkugamba I'm going to see a family member nenvaawo nenkomawo regulo nga totegedde byenkoze kati bambi neyetottolako bw'atyo secondly n'amuteekako omusango omulala nti nalingiza mu ssimu yo okyanyumya ne ex wo Shakira olindira ebigambo ebibuulirirawo ebigambo ebibuulirirawo manyi obiina but ebyaddala nange kyannumiriza ne ŋashi wakozesa ebigambo byonna ebyetonda tomanyi kyoweetondera zezo point bbiri one lwaki akyanyumya ne ex mu ssimu two she suspected nti friend we gwe yakyaza old friend we something happened due ku respect cause sigenda kusharing amboozi eno wadde njiina tolaba eyange between me n'omwami Peter mu ddoboozi lye wadde njiina naye ogenda kwongerezaako awo naye ekirala kye nninza okugamba Brenda waba atulaba after incident zonna ezaaliwo n'omwami otukuba n'omwami okumanya nti kirabika Brenda moved on omwami akyayagala mukyala we yatuuka n'angamba Shifah nkyayagala Brenda omanyi waliwo abantu nga bw'abeera mu kintu bambi akibeeramu yaŋŋamba nze besides everything ebibeddewo I still love her ate ndi ready mpuliriza obulimba bwonna bwagenda okuŋŋamba omanyi wali obeddeko mu love Shakira omuntu n'akola ekintu ng'okirinako ne evidence yakikoze n'ogamba animbeko kale wali okibeddemu tetuli mukwogerako ekyo Peter akyayagala Brenda era nange nnyina abanvumye bampadde ebifaananyi abamu balina bulaaya balina ssente zaabwe bage Peter tumwagala sente tuyina esimu ejjudde ebifaananyi by'abaana bawala Shifah mutuwe bannange sinza agaba Peter kati bane sinza agaba Peter n'abagamba mweyagaliza nedda simweyagaliza yes simweyagaliza naye he was a client nti ate following a client ne muwuliriza mbagambye nnyina obulumi bwe n'eddoboozi lye na buli kimu kamu respecting esigenda bisharinga then waliwo incident endala Peter ng'omwami wanaakuleka mu nnyumba ngenda kuwoyogere byonna point zo zikuŋŋaanye ng'omwami wanaabeere bweru n'akuleka mu nnyumba tugeze eri muyenga agisasula apartment a certain amount kati omwami n'asigala ng'awuliza asikaali tugeza kukubira essimu takufuna kiro ssaawa 8:7 ez'e Uganda n'akuba essimu takufuna n'amala n'agamba nti bannange kati kankubireko ku asikaali ali okumpi halo n'akubira gateman bambi koko nako mukyala wange mukubira simufuna nekikwata ennaku leero n'enkya ne luli emisana essimu neddako nakuwaaka message nti nabadde wa mami kati asikaali ng'amugamba naye omukyala ngamba bw'ati naye simufuna nja kwogerako naye ng'omumanyi omutima guluma kati asikaali n'amubuulira ekituufu n'amaze wiiki tasula wano ompulira kati asikaali weyogera ekituufu Brenda ne yeekyanga n'agamba naga omwami we nze oba onjagala sikyagala kubeera wano oyo asikaali ajja tutabula njogerako ebigambo kubanga asikaali yamala ebbanga tabeerawo I mean sorry Brenda kati ate ono n'agamba mba wa mami wange omanyi tubeera awo ne bammami oba ne family omwami ng'aweerezaako ku buyambi ewaka Shakira ng'omwami yenna osomugamba nti mami kino kibanja oba n'abaako obuyambi bw'aweereza ewammwe omwami nga akubuliddwa ne bamugamba week number you don't return home asikirizibwa okukubirako omuntu wo halo oba sister wo kale nsabako ku Brenda ngambye aba asuze waka ne bagamba maama Brenda yakoma okukyala wano myezi ng'etaano emabega akoma mulaba mu January okitegedde twakoma mulaba dda Brenda tasula wano tajjaawo kati ebyo byonna bizze bibaawo throughout the year nga bijja bibaawo
omwami yeetondera incident zenkugambye mbu ayogera ne ex mu ssimu n'okususpectinga nti wakyazizza omuntu lwaki wamukyazizza mwakoze ABCD ebyekikulu okusinziira laba essuuka biki kati laba wano kano kakyakakonyeeko okitegeera byebyo omwami byali mu kwetondera. He was supposed to come back jjukira yamuwa engagement ng'akomawo okukyala konna kwafa for one reason. Brenda yanyiiga yagaana okusonyiwa omusajja. That's why okukyala tekwasobodde kubaawo. Omwami amaze omwaka oba n'ekitundu n'emyezi 6 yeetonda. N'okukyala omukyala yabisazaamu byonna n'engagement n'agisazaamu. Lwaki? Onyumya ne ex mu ssimu byebyo mukwano bye twali twetondera. Byebyo bikonde bye twafuna. Twali twetondera ebyo. Nyina amaloboozi gonna. Yes, naye let me respect him. Sigenda gateekayo mu bigambo bye like he was so down. Saga abawulye nti ali so down. Mugenda mujaje nga baamuloga abakola biki. You know, naye ng'akyayagala mukazi we. Ebyo byonna bibeddewo. Mpaka n'atutuma ne yeebuuza ku mikwano gye nga bwe nabagamba. Yaŋŋamba mikwano gya girlfriend wange oba fiance wange be bandikommendinga ne bagamba try Shifah. So abantu bo ngenda okunyiiga balina ekirala kibagamba nagamba tuwe ebintu byaffe. That statement I made. Nagamba batuddiza ebintu byaffe na studying embeera ate nze nakiraba nze nsobola okusoma omuntu nga toŋŋambye. Omukyala yali wiringi okumira embeera bamale boogere n'omwami we ku ssimu. Oli singa teyayonoona kubiyingiramu n'omukyala akyalimu okwagala naye okubuzaabuzibwa tubaawo nga tubuzaabuzibwa twejjusa luvannyuma ng'era bwe wayogera. Kati mutuufu nagamba kati atukubye tutiiriika misaayi ate mbe tubibalekere for what? Kujooga okitegeera ng'ate nkimaze okiraba nti ne waatudde ne waali tuyinawo obuyinza okiraba. Sijja kugamba how much she receives every month na byonna sigenda bigendamu. Akuba mbazadde bagamba oyo tumala ebbanga tetumulaba. Ekyaddako mwana muwala nga yeekyanga. Okwekyanga nga kugendera ddala mu maaso nno kikutte ebbanga. Omuntu yeegayiridde nno ebbanga ddene. Bandibadde bagenda dda ku siteepu ndala. So okwetonda kwagamba nti osanga mune alina ennyiiga ye ebyo byamunyiiza ye nga bwagamba lwaki nalaba ex akuwa haayi. Secondly wakyaza omugenyi nze nsuubira nti mulina kye mwakola. Oli n'amuwa n'ono boogere wuuyo yogera naye she's just a friend. Kale talidda naye ate nakugala tusigale tumukyaze ffembi. Goza lwaki namuleeta waka. Byebyo bannange ebyabaawo abagamba mbu Shifah mukaka omuwala. Lwaki mumukaka? Kyemuyita okukaka. Omuwala nti asigala alaga oli nti nanyiiga naye byatwala byabitwala. Asigala amulaga Brenda asigala alaga Peter nti am your responsibility. Kuba yakeera namugeya ennyumba ejja tutabula because oyogera ne gatekeeper bla bla saagala gibeeramu nze nsasulira enju endala. He went ahead nasasula enju endala mbu gyatamanyi gyabeera asasula ennyumba naye tamanyi oli gyabeera. Ontegedde bulungi. Zo sente sigala zijja zezimu naye tamanyi gyasasula ennyumba eriwa. Kyekyo kye nawulira kati mwabaali bagamba Shifah oteekinze sides omuwala omukaka nze nali mmanyi what's happening. So nga n'oli ate takeranko mugamba nti nakuta I moved on. Kyovola bona abadde asigala yeetonda because he didn't know that a girl moved on. Ayina omuntu we omulala yasigala amanyi ke yateeka responsibility buli kimu. Naye nga tamanyi nti abikola ki yamanyi ono yanyiigamu biriggwa. Kati zeze ensonga mukwano wagwa mu kintu mune nga tokitegedde but we kityo bwe kyali. Kwe kusituka omwami n'agamba naye ku luno Shifah ngenderaayo tulabe binaagenda bitya. Kati awe naasinziirira nange nsalewo ekikola ki ekiddako. That's what happened. Tetuli nti oba tukumanyi tumwetipyako kunonya parking nga tukukuta parkinze ku saloni yaffe kwennyini. Ko bo tugenda mpaka tulabe surprise Jeraga. Kuba kufe kubaddeko eyeeronze.
kumbe mulinga nze twadibye ku lunaku lwale sinadiba ninagenda okundeetera ekimuli ky'okunsiko kinabaako kasente kuba anti bwe tugamba ziddamage zetusanga zetutomera mwezijjira kyokka bambi tuve mu lwali njagala okuwulira ekigambo eki omuntu anaasonyiwa tatakera nkya kulowooza tasuula lwoli takola bimira n'ogamba katutandike chapter empya ebyemabega mbyerabira ate tobizza ate oba osonyiye tobizza omuntu asonyiye tazabi wabula omugamba tandika kulaba omuwe byoyagala kiyitewo toddamu kikola njagala tutambuze bwe tunobo tuliravu yaffe lwejja okuwangala period ntandika kipya ebyo byojja mugamba nga tuwulidde kigambo kuba ono omukyala ava lugendo muwe ansa gyagala mevuga amafuta ge gabwerera wadde baba gasasula muwe essanyu yesi saagala nno nsanze faanira era nkoleddeko ansa ziri bbiri ate alina kyegenda muwa maama musonyi woba omanyi nti omwana ono ateatulire wano Peter tumubalire mubenzi nga yatutuma ewantu nga yayenda tumubale tutya ng'okyogerako okyawo nga nebaza omukisa gwenfunye okujjako wano program yo Madam Shifah mukulu Peter talina musango laavu ye mubonyaabonya munansonyiwa ate biri bye yakola leero simanyi bwe bigenda kuŋŋambibwa naye gwe ebituufu gwe byowulira nga ggwe ngenda kuddamu ngambe mukyala Brenda okusookera ddala bw'aba ayagala Peter tamuzannyisa yes okunyiiga kubaawo tukwata abasajja n'abakazi mu buliri nga sina bigambo sikuteebereza nga nze nkitwala nti okuteebereza kutali kulungi kuba singa yali mwenzi Peter teyandigamye nti sigalawo olaba omuntu wange ajja omugenyi wange singa yali girlfriend we wadde abasajja gye bali abeekaza naye omusajja ategeera sisuubira nti yandibadde akikola nga ayagala mukyala we nze nawulira ku bigambo bya mukulu Peter musajja wabuvunaanyizibwa ate ayagala mukyala we n'ekizibu kye tulina nti ffe abaana abawala oba tutunuulira nnyo emyaka nti nkyali muto bakyandaba bangi naye tebikola makulu bane buli mwaka buli lunaku olugenda kakyemba njogera ffe abakazi tukulanga babita bate bino ebikoko ate ffe tukaddwa mangu so kyenyinza okugamba mukyala Brenda nga sinnagenda wala nziramu ali najja ndi mu comedy ffe twabitwala nti byalwali okitegeera bintu byatukyukira mu mpola naye nziramu okwetonda ku lwa mukulu Peter musonyiwe kuba paka nakati yawulira ebyo ina ba boyfriend biki yabiraba sinabbiwulira olaba nze maama wange aliyiri eri yabiraba olwo Peter yateekamu akasente konna of course gwe byalina nosookirako kyenyinza okugamba sonyiwa mukulu Peter tali musajja atasobya ku nsi kuno ate yo si nsobi wabula okuleka nga gwe otugamba nti wamukyawanga gwe nga wali tomwagala walina kyoyisaawo naye oba wali omwagala wano nziramu kyekugamba nga bwe nakikugamba ojja munoonya nga tokyasobola mulaba anti tebyo batayagala ebyo twogere ojja munoonya nga tokyasobola mulaba basajja abategeera bannange batono basajja abategeera batono naye ogwo si musango tesiyagezako okunnyonnyola ate mubulamu bw'ensi eno omuntu okukyawagana n'omuntu nzira kukyogamye nti amunennyolwa ex we gwayogera naye tefuuka mpalana twagaddeko tukyawa nze essaawa eno nina ex wange ne ku mukolo gwe nagenda okitegeera naye nga ex wange n'okuba n'eddansi n'emmere n'ogirya kyekiŋŋaana ex we mukyala we mukwano gwange nga yakimanya nti naliko mukooli naye olwokuba nti omuntu ategeera tusa kusabyo kuddaawo omusajja nga gw'omulina gw'oba omulina ate gwe wandibadde weewaanira nakwoli nti omusajja nze mulina okitegeera omusajja bingi byakkoledde leka tunuulira nsobi mbadde manyi nansobi nnene byebyo mukwano bweba nsobi eyo sina nsobi kuba batugamba bambi tumukaka nga omuzimu gw'obwavu gumulondoola musirise she reacted well
teyalina ye bambi buzibu just Brenda alinga ali mu mbeera ya confusion yo muwala talina buzibu alinga ali confused mukazi wattu era tetuli wano mukaka nze Brenda muliranye wakolera muliranye yes. wakolera mwali musinkanyeko noddamu noyogerako naye nedda oh. sekikolangako naye ng'omuntu nga tonnajja ya tudduuka era twali tulimanyi ngera mumulaba baali bamubbyeko era olumu laputopu Eh. sente ffe bannayibba era baasookawo bamubbaawo bamenya era omubbi era ffe twamugoba abalenzi bange benkola nabo ku saalo ababbi bajja ne babubbi misana ababbi bali awo anti naffe kwolwo baatubba mutukuba ate tebaatubba tewabimanya lwakwegumya wano ennaku naffe tutta naye waako omu gw'otaalaba lwakuba nti ebimu baalaba biri tuwa ebintu byaffe naye tulina waako omu gw'otaalaba ate nga wamulaba nga tumukwata sikyo baamubba babba ne babba neera kamera baneffe tubbiddwa babba kamera lenzi kaadi yaliko waaka mu buvuyo obwo bwe mwalaba obuvuyo bwali buwanvu twabukendeeza ne violence yasukka so Brenda nga ye omuntu sina kibi kyenyinza kumwogerako yes mukyala mukakamu ndowooza n'omwami Peter kyasinga omweta naffe abali awo twegomba mwana muwala oyo kyenyinza okwogera abamuliraanya okusiteera muwala mulungi mukakamu tayagala nnyo bintu bya ntalo kyovala luli walaba agamba bambi tayagala nnyo bintu bya buvuyo mukyala mukakamu obuzibu bwavako onoggaali kwesooka ebintu byali bulungi ffe twaliwadde twalitukuba olwali oba gayi yali just mukwano gwoyo simanyi sina kyenda kwogerako ku ekyo gayi olinza okuba bambi tumulaba nendooza friend kaba tuba tukitwala oba yawulira bujja oba yawulirirako n'obusungu Peter byazzaako mumulaba awo abeerawo abeerawo babeera naye atera okujja n'abeerawo bwatyo olumu namudropinga gayi avuga ajja amuvuga mmotoka piki avuga piki najja gayi aba avuga piki najja namudropinga kale ffe tumulaba nga mukwano gwe kakyemba ngamba kuba tojja mumanyi oba bbaawo oba ki ekyo mbansa amudropinga budde ki kumakya olumu ndoza banneiba ne waasula ayinza oba friend ng'ate neewaka gye basula banneiba n'agamba neiba kankutwalemu okay bambi kati tumulaba nga mukwano gwe nti tumanyi buzibu kwe bwava yaveeko akola bye yakola still nsigala ngamba Brenda asonyiwa omulenzi we twalina tuzibuza ekintu yaffe nga tugituuse ku climax ku nkomerero I know senga okubuulirirako senga w'ensonga okitegeera omusajja akujja kukyala byayimirira lwa Brenda kyenyinza omugamba bawala bangi abeegomba kyalina bajjudde musimu yange abayombera Peter si wange Peter ayagala mukazi we ku mutima sinze ate era bw'anaabeera wuwo era ajja kujjawo bw'anaaba Katonda nga yamukutegekera Mukama nsonyiwa okukyogera n'ekirala buli omu olina Peter weeyo bamukutondera tetwesiba nnyo ku kino nga ayagala abasajja bane nga bangi bazaakolerako ebyo kitegeeza buli omu amwagala maama mukwano kati ate n'ekirala tetuli kuwolereza Peter mbola okuba Canada no tetutunuulidde ebyo waliwo n'ekyo abaagamba mbola okuba tuwulidde Canada that's why tuli kugamba bwe tutyo nze ne bwatandibadde Canada ati abasinga mwalaba nti njawukanya maka g'abandi abataalaba gye byatandikira nze manyi mbulamu bw'ensi eno teri muntu ali perfect era teri gyagenda kujja musajja ali perfect neffe twajja kwetondera normal relationship eri mu kusaanawo ng'ate ebaddewo nati sinamanya nti nawa Canada nga neebuuzaani akoze ebyo ng'era mu Uganda wano simulabamu kamansonyiwe sibayisaamu mu maaso abasajja mwebali but abasajja bangi naye abategeera batono kyenyinza okwogerako bangi naye sibuli ayambala empale nti musajja nze nanze omuwala nina kyesijja kuyingira nnyo naye kyenyinza omugamba okuleka bw'aba tamwagala amugambye nti sikwagala tamumalira budde era kyekyo kyokka ate twandizonze bw'aba amwagala aleme kusaawa ebyo kansooke mwegayiriza ne Peter ajjakoowa muntu ayino laavu weeri era amukabiramu omuntu gw'ayagala kuba omukyala wampisa
Yeah. Kyamwetaaga. And she's beautiful. Yes. Brenda mchala mulungi. Naye abempisa abalala bangi. Abempisa bangi n'abalungi bangi. Kyogera bwe nti n'abayinza obbanga bamusinga. Bangi. Yes. N'abali genuine ab'amazima and trust. Ayinza okuba akaabira ekyo kye yamufunamu. I know. Naye bw'amuta ayinza atafuna era amusinga. Ate kiri kye waliwo n'abakomenti naye Brenda n'abaana bange ku salo ne bakyogera nti ngono mwana oyo alabika ekiyita kasitena bwe bakayita si kibi buli mukazi kye yandibadde yeetaaga. Nze bangi n'omwana omu ku saloni ntosiga yagamba omukanada mumumpe Brenda amuganye. Banenze simwejjudde ezimu bane bakuba simanya ndi 40 ndi nange ndi Bulaaya nafunye n'abali e Canada banne. Waliwo eyaŋŋambye nyina wano omukyala mukwano gwange. Ekyo nali nkisuubira Shifah. Nyina omukyala ali mu ttiimu Shifah bamuyita mukyala Kalanzi. Kozi mukutte fokke. Mukyala Kalanzi Canada nkutumiddeko ate musala kigambo sigambe nti mukyala Kalanzi sigambe nti yayagalani Peter naye kale mukwano gwange ali Canada and she's team Shifah. Yaŋŋamba Shifah wano wetuli Peter yafuuse serebu fena tuli muyiga. Mukyala Kalanzi kutumiddeko ne mubuuza naawe mukyala Kalanzi oyiga Peter gwe omukyala omufumbo. Naŋŋamba just ekiri wano abaana bayigani Peter bamunoonya bubi nnyo. Neŋŋamba okay byonna nempuliriza mukwano naye gwe ky'oba omanya abaana baagala Peter. Shifah ffe tunoonya sente tulina sente zaffe tetwagala sente za Peter. Just tunoonya muntu asobola okubaawo ogwosobola okugamba n'omukilaiminga in public nti this is my husband. Okitegeera akaseera kayidde. Wow. Bali abaana abawala nga ye yeetaaga musajja nga teyeetaaga kirala. Yes. Mukyala Kalanzi bambi timu Shifah yaŋŋamba abagagga bangi kyangeno gamba balina sente zaabwe uno nga tebalina mirembe yagambye by the way Peter afuuse serebu here everyone is looking for him. Banoonya gani Peter mukyala Brenda yani tumulabeko tagenda funa musajja ali perfect. Kyenyinza omugamba akuleka nga ya moving on nga alina omuntu amuli ku mutima kati nange onakyaki omugamba nakyo kisoboka. Naye twandikoze tutya ne kino ku kyabasajja okubanga basigala boogera ne ba ex baabwe. Omuntu yenna kale si basajja bokka n'abakazi abamu nga basigala banyumya ne ba ex baabwe. Kyandibadde kituufu omuntu okukyawa omuntu olw'okuba sigambye nti no banyumya nnyo yalaba message ngezze ndowooza ng'evawa. But is it right okuleka relationship yo because olengedde omuntu nga ex aweereza message? Ekyo kyogerako ki? Nze nganze omuntu omu neyongera kunyweza. Oyongera kunyweza bunyweza kuba nze mba mulina. Oba ex wa kyaya n'okwogera naye kitegeeza n'omwami ani ekyenjawulo. Tunyumye nga botekka kakyayi kubanga obudde kye butukola. Kyengamba mukyala Brenda takyawa musajja lwa ex takyawa musajja lwa mugenyi waba omusajja ng'amulaga nti byonna byaliwo nze neetaaga bwe. Ate Peter bw'abanga yali akyayagala ex we teyandinoonyeza Brenda kyenkakasa obulungi. Mpulira yandi basajja balina eŋŋombe egamba ndiwo omukozesaako yongereyo. Yandimulaze nti bw'oba okitegedde kitu kyalina kitwongera mu maaso. Kati sukaali bamuteeramu mu bikopo sukaali buli bwalina enfumba yenze ntera muteeramu awo nga butokota. Abamu tetumanyi sukaali gwe banywa. Oli mutuufu. Ate tetuli ffekka. Abamu tetumanyi sukaali gwe banywa buli omu alina sukaali naye buli omu alina kyala balwajja okugamba sagala buli mu sukaali ng'abunywerawo. Omulala ng'ayagala kasukaali omulala katinitini. Okay. So kati all in all Peter still toyina woolaba musango gumukubira. Talina musango. Okay. Kuleka nga mukyala Brenda ye atugamba nti omusajja takyamwetaaga. Naye wabanga zeeza ensonga
Manna abasikazi bangi. Ate watakyamwetaaga n'akola ki n'amugamba. N'amugamba ekituufu ne tulina mumuzikiza. Kuba kati ekyo Katonda nga bwe yaleeta ffe ne tugendayo ne tusanga ekyo n'ekirala kijja kujja tebamalirize nga biri waasi. Biri bubi. Kyovula baffe olumu. Abaana abawala bangi babakuba amasasi lwa butasalawo. Kati akookozaako okuywamu amazzi ke katya. Esepiki yaffe ekutte wansi. Kati obutagireka gira wansi bintu kulemeramu nnyo. Oyiwamu otuzze. Kati tabula akacaayi tukanywe wano. Tunaatera okuba nga tubasiibula. Naye kati tukateekemu kacaayi ko tukafune abali wano eno abanaakanywa. Naye nga bannange tebyali byangu. Tetwabyagala kuba bityo. Twakola losses nnyingi nnyo ku lunaku olwo bingi ebya happeninga. We did losses. Twafiirwa okufiirwa kwali kw'amaanyi nnyo. Twafiirwa bingi naffe tetusobola kusimbula kugenda ng'ekyo tukyagadde. Naye munnange at the end of the day bakiyita reality show. Mukama bwakireese naffe bwe tukola ki bwe tukibawa okitegeera. So kati gw'okyogerako ki abantu baali beebuuza Shakira biki ne bagamba Shifah Shakira mutandika okukola naye ku ttiimu. Abantu baatugamba ebintu bingi bijjudde. Ndi mukazi mwanguli. Kulwaki obulamu bwange tobusobolako wadde n'akatono. Nze janywa kitundu. It's okay, teekamu tewali buzibu. Njafuna wanampushingamu. Munnange olaba wabaawo ekintu nga muneekyo Katonda kye yakuleetera. Nga bwe kityo kyekyo. Nothing to do. Just ebigambo bye bakwogerera awo mu kadakiika. Katonda agendako ku TikTok. Aya. Ebigambo byokka bye bakwogerera. Okusiba wabajja akawala tokandeetera. Wala bine ebigendererwa. Mpulira ate nga bakwagala ku ttiimu be bangi. Abagamba Shifah omwala oyo ku ttiimu mukole naye bangi. Tondeetera akawala ako saagala. Nanti nange ezo gwe basooka oganza ewange tojjanga. Kati oyo yennyini yagamba tojjanga ewange yasobola okuba nga yagamba toleetanga akawala. Naye ng'eri alinza omusapulayizinga oyo olowooza. Ate munnange oyo yennyini agamba tondeetera akawala ako ewange tojjanga taliiyo wadde amuliko. Eriyo okugamba mbu temujjanga. Tebaatudibyadibya dda naye. Naye nebaza nnyo n'abanjagadde bambi bangi. Ofunye abakwagadde mu bulungi. Waliwo eyankubira ng'aliranda naŋŋanza oyo omwana oyo njagadde abeere ddota wange. Yakukoonako. Mami ani? Mami Robina. Wafuna Mami Robina. Oyo mami wo. Bane Mami Robina tukutumidde. Mami Robina tumutumidde. Simumanyi naye yanjagala. Yakwagala. Tegeeza. Naffe tugumira kwabo bwe batya ebiseera ebimu. Yo abasima kye nakola. Yes. Tunuulira abo munnange. Nga tebakujajinga bubi. Mune Mami Robina yagamba nze Shifah mune kanneefunira eddota. Okitegeera naganze kanneefunira eddota wange omwana ategeera bw'atyo. Katini kululo mbadde nabivaako olwadda yate naye kululo. Naye nga munnange naffe twasanyuka. Nze tewandaba nga ndivudde nako ne ng'aba naye kwoyogere. Because ffe bwe twogera olumu bagamba gwe Shifah biraba bw'otyo okola otyo. Naye nga ffe we did what we had to do. Ekisooka wandaba nga neetegeka okugenda ow'oyo omwana. Nga n'essanyu. Nga simanyi nti ki ekigenda okuba, simanyi bivaamu biti. Some have deleted some. Okitegeera oba tomanyi naye nga gwe you want the best. Tumanyi munnange yakupanga naye kyatuuka kunze nga nange ndulirimu. Nga naawe olulimu. Teekamu owono wange te wano munaye tunyweko tugire tusiibule abatulaba. Naye nga kulikayo nyongera okukulisaayo.
olunaku terwali lwangu munne ejjinja lyandikwatiddemu awo mukazi wattu kuba ejjinja omukulu yakanyuga nerikuba Paul aya yakanyuga ejjinja twalina paati y'ejjinja waliwo awo yaleeta ati Enyondo kanyama atya najja n'Ennyondo ati banna aya ng'olaba Ennyondo ejjira ddala bweti netimiyo gyotambula nayo munnange bakola omulimu gw'amaanyi bagamba kituukire ku ffe okitegeera eri yali nsasagge sijja bayita ensasagge naye nga munnange ne ŋŋamba mwebale naye kuyimirirawo kuba oba ekyasinga wagenda naye naye toli mwangu Shakira wagenda n'ogamba omusajja mbu twetondereko munna ekitali kikye tekiba kikyo awamu gatwegayirireko gwe ng'olowooza ogamba oba brother oba customer kati gwali omanyi ogamba ani nze mugundi yange twali tumanyi nti kuba ffe gali twali tumulaba sinti simumanyi gayi mumulaba ngaawe n'omuwala nga tumanyi just a friend kale nga tetumanyi ne friend ayinza okulwana bw'atyo newe tugambe friend tebatuvumera tugambe friend tebatuvuma friend we best friend wo bakale brother mbu bagamba omusajja mbu wa family omusajja ate ye bamugamba wa family omusajja nga wa family thank you newe tetumanyi mbu wa family wa kika thank you so much baneera banno n'ofukamira tufudde kanteeke wano nze akasera kange neyanziza friend oba brother tumutuume ki Peter ye bamugamba brother mulabanga friend anyway tumanyi osanga brother yaffe twalaba kirala olw'okulwanirwa nwana gye yeegala okulwana naye ng'alwaniriramu ne sister we tafuna surprise kimanyi omuntu nga brother sister we ate oba omwagaliza kirungi sister oba omwagaliza kirungi nze ba brother bange singa yaliwo nga byange yeetonda kawuma sanyu lyandibadde ddene bate bandikubye bandikubye gwe Peter bandikubye gwe sonyiwe Peter naye tukirekawo tekiwanvuya nnyo ntyakuvuma nze otya mukwano ne bonywa botya akasera era tola nti wali anyiiga lwaki okanywa ne kakuwoomera oba nategeera nnyo abantu ne bw'oseka wali ojja saga lwaki kiseka kikaabe kale buli kirungi bakinoonyaamu kibi ne bw'oseka n'okujja ne twerinaana ne tuddamu ne tweraba ekyo kyokka bajjaga abaabipanga naye njagadde nnyo nnyumye ka story ate njagadde nnyo ate nnyumye ka story kaffe kuba nze mmanyi wadde mubaamu abagamba naye ate nnyinamu abantu bange abalungi abafuna lessons mu bintu bye tukola nsaba onyumyeko ka story nyina omuntu gwenzize nyumizanga abantu nti nyina omuntu eyankola obubi gwe nanyigira ennyo nga tuyingira covid abasinga bagoberera Shifah story eyo bagimanyi nyina omuntu eyankola obubi nahatingira maama wange navuma maama wange akuyingidde mu bulamu bwo nakuvuma ennaku yo weakness zo wofeyirinze nabiraga public nga ate namubeererawo munyumiza nnyo omuntu oyo abantu nga tuyingira covid kati nsaba onyumye story because when namala mutugoberedde surprise nagamba bano omuwala oyo bannamulaba wa ndaba face eri familia kati mukwesanga kati okumanya bannange Katonda alina bwe yakkola byonna wandaba n'osirika era ne kati tukunonye wobadde ne tujja mu motoka ng'osirise bwoti naye nga kinnumya omutwe ne ŋŋamba maybe bino byensanga ennyo abantu abangi kirabika alina gwafaanana kati tubadde tuli awo n'oŋŋamba nno madamu Shifah nno naye wali ondabyeko somewhere nsoose kunyumya ku mukulu nsoose kunyumya kwani kumwaminyani olwapakalasiti tulina omukolo gye tubadde manager Lule owa Climax ne pakalasiti naŋŋamba oyo omuwala ninga Shifah amumanyi omugyewa okola naye ku ttiimu yo ne mugamba ebyomuwala oyo biwanvu nga simanyi kyakwogera ne mugamba maybe oba omumanyi kati bwe nkubuuziza nti manager pakalasiti aŋŋambye ye boss kati bwe nkugambye nti boss munnange alinga akumanyi omwami Lule n'oŋŋamba kituufu amumanyi yandaba wano kati mukunnyumiza n'oŋŋamba Shifah naawe oyinza okuba
ongambye omanyi wandabako naye tonzijukira kati ekyo njagala lwaki njagala okinyumye njagala tugulumize Katonda njagala tuweere obujulizi Katonda ngamba nnyo abantu wano kye bayita Katonda Katonda akola ebintu bye ng'amanyi kati nyumya story eyo sijja ginyumya nga bwe nakuleka mu pita oyogere kati nyumya ka story ako ng'okayise mu bumpimpi story eyo kama yebala okuddamu tosisinkana banyumize wo walaba Shifah ne Shifah wabadde tajjukira we yakulaba Shifah nyanza omuntu omumanyi yali tanzijukira ng'olese ebya TV nga si bya TV si bya kamera si bya kubeera faaniwo Shifah twesangako mu kifo ekimu kyobadde tojjukira kyogere nti makinje okuliraana Fifi's Bar ku kizimbe kwo kwaliko salooni kuliko n'edduuka lyo nga Shifah alina edduuka Shifah alina edduuka omwali omuwala gwe bayita tomwogera linnya bw'aba yali ono buliwo ate abo tetuboogerako buli omwogera omuwa amaanyi awali omuwala omu okola naye bwe twalabira ku ggwe nga muwadde omulimo omuwala osaagala nange nno omwogerako nga musembezza mukulaakulanye nga bw'okulaakulanya muwala munno mugandawo ffe twali tumanyi na mugandawo thank you nga buli kimu ku dduka olugoye ndujjamu n'alwambala bwe nfumye emmere thank you nga ze mukoledde awo makeup studio yali akola makeup ng'edduuka limu n'abakozi abalala basatu ye waakuna akola makeup yes omuwala oyo waliwo obutakkanya nammwe ffe bwe tutaategeera anti obutakkanya bwe bwava obumanyi ng'abantu bwe bajja okubakolako jjukira nze bajja obbakolako sente ozitwala nze ataddemu matiriyo kati baleke basigale nga bajja kale nange bambale engoye kozo ojjukira nti omuntu yakolanga makeup nga teyagenda okwambala gomesi agende mu mukolo kati gwakola mu kifo boddira omuntu azze okutuwagira ate n'omugamba omusisinkane outside is not good ekyokubiri ekyamunyiza namugamba tuteekewo ekitabo kya makeup kwe tubalansingira nimbagamba ekifo kyonna oba business yonna mulina okukeepinga record buli wookeepinga record n'omanya business oba ekola oba tekola ne bwe bukyango kati ennaku zonna tuba tusaba visa bagamba teekako strong ties bw'oteekako strong ties ojja kuteekako nti nyina edduuka oweeyo n'enkola gye likolamu oba osaba looni ojja teekako bageye nyina edduuka ye security n'enkola gye likola biibyo ng'oteekawo ebitabo nga nkimunnyonnyola kati ekyo yanyinga n'agamba ekiteeza Shifah tuvudde wala takyanneesiga olw'okuba nti nfuuse strict business tukole ki tugibalansinge kati olutalo mukwano bwe lwava katandikira awo mwe temwamanya lutalo lwerwo twalina munnaffe omulala ku salooni eyalinga manager n'amusembeza ne bafuuka ba mukwano naye nga mu salooni nayingiranga ne munkolako nkagire neiba nze nakolangako nayingira bana ebino si bipange temwogera nti ki ino reality kuba nange kyantwaliramu abatutegeera bajja tutegeera omuwala oyo kyenyinza ogamba teyali muntu mulungi muwala bwe yajja n'atubuulira empisa zo nze kuggwe sinti like nga tayogera nti nnungi yalinga n'ababuulira obubi bwange yes obubi bwo lwakuba nti nze embeera zange nze byampalaniraako sibiriiko bwe twali awo nga bangi tebakubuuza nga wabirabanga nga nze nkubuuza bwe bava gamba boosi nti bwompa eddagala nenditwala mu salo omuwala ono gwe nali nnyamba n'agamba boosi wange olwokuba bwe natuulanga wajjanga n'onkolako omuwala n'agamba boosi wo nti Shifah akola ki mpa eddagala ndiwe boosi wange nti nkuwa eddogo ogende oliteere boosi wo ekisooka sikola saaluuni siina nakyembyagaza dalina edduuka lyali namba mmeka kugennina lyakusatu dduuka lyakusatu naye mbu nkwata eddagala omukazi oli tatunda nangoye yali talina ngoye naye buti omulimu nange negunfiiraawo ne bakugoba ne bangoba lwa nsonga gwe yali ambuuza nti onsangano nga nkulamusizza madamu Shifah bwentyo nengobwa ku mulimu ogwo paka Katonda munne lwakoze ekyamagero mba ndi awo twalina neighbor wansi alina restaurant aŋŋamba
omuwala yazze wannangamba bamugobye wali ku mulimo mukazi wattunga akaaba naye kyenkuwera respect wambuuza ne babyogerawo nti bakugobye n'abakozi bange abalala basigalawo ne bagamba bambi wali bagobye omuwala ye Shakira mbu wamuwa eddagala aloge boosi we ensi eno ebintu bitukuza kati ne babinyumiza nga byonna nze saafaayo kumanya be bamanyi ensi bwetyo kati towajjako kuŋŋamba nti mpa ennamba oba jangu onnyonnyole boosi nti si bituufu wabula wafuna ate muntu gw'olaba gwennyumya naye neyiba omulala n'omubuulira munne bangobye bagambye nti Shifah yampa eddagala no saddamu kulaba saakwata na feesi nti mbeere ennyo ku bantu because wali ondaba embeera zange ne tutambula buli omu n'akwata lirye kati laawendeeta surprise mu kitundu nga wookolera ne mugaye bane Shifah wuuyo katulabe gy'atwala surprise nga mugoberera kati laba Katonda banaye oyo gwe bayita Katonda ali mu kunsisinkanya omuntu eyannwanira olutalo kuba muneyo olwoba wannwanira lutalo bakugamba nkuwa eddagala simanyi ologe boosi bikigo n'obagamba ndi innocent ne bakugoba n'obabuulira amazima ne bagagaana kati Katonda addamu atusisinkanya lwa Peter ate nakyo nkitegedde leero kozi natakula omutwe nga omuwala oyo feesi eri familia saakutegeera omaze kuŋŋamba munenze yenze baŋŋamba simanya wagira eddagala simanya ndi waajati nga byonna sikola ki sibitegeera omaze kunnyumiza wano nga tuli mu motoka ndawa so surprised era nkugambye kimu kino ekintu nyino kinyumyako kati Katonda watusinkanyizza kitegeeza nti singa wampisa bubi oba Katonda bwansinkanya abamu kati kwabo abakirimu abanchojjanya kati obudde buno n'ekifo ekyo tekiriwo nabo tebakirina nawulira nti mukama wange ekifo yakitunda yes kati ekyo ebintu by'ensi eno ekifo kyalema ne bakitunda ne bavaayo nange ekiseera kyatuuse n'enkoowawo ng'omuntu nga nnyina bizinesi zange ndaze ngenda okukola ate abakozi bakulemesa bizinesi nga sirina bwe mbimanejinga binsuseeko nnyina ekipya ngufunza ery'amakindi walivuddeko nalivuddeko nina ekipya kyenkola ki kyenjagala okukola sigenda sobola bikwasaganya ngenda kubeera mo okubeera bizi okusingako naye kati banange muyiga ki ensi eno osobola osanga bakuba omuntu oba bamutaddeko embeera noweegattako noga mukikube tomanyi nakumanya mukibeereko mu kiki n'olwana naye kati laba Katonda atuleese kati olwo okitegeera here we are tuli kunywa wamu twakimanya ng'onnwanira olutalo owolereza oba ogamba bannange tebambuuza bonna gwe n'osigala ng'oŋŋamba how are you era nayitangawo n'empaakinga ne nnyingira ewange nga ntya nno n'abantu nnyingira sipiidi nze nantu bamanyi nti ntya abantu bamanyi nti nina n'ensonyi nnyingira sipiidi mu dduuka swimisinde nga ntunudde eri bwento bwe nabanga nendooza bannyiigira na buteefasa kukola mikwano kutijja simanyi byali bigendererwa byabwe kuba nze muntu ndowooza bannange olw'embeera zange ziri zitya simanyi saamanya nnyo bigendererwa byabwe samanya buzibu kwe bwava bo kubanga temukwatagana kyenyinza okugamba nange simanyi era ensonga lwaki saayagala binoonyerezaako n'eddagala lye nabawa nditegedde kati naye simanyi nti nabawa n'eddagala nze saamanya bigamba nti omuwala wamuwa eddagala saabitegeera byonna ate nemmala ne bangana simanya Andrew naakeera ku makya ennyo nabyo wabiwulira yamansa eddagala ng'ayira mbwe ekimukeeza ennyo okwera aba akedde bamansiza banaye bu bizinensi bwammwe bugaananga okukola temubiteeka kuffe ffenna lwali tutuuka bizinensi ne zigaana ne tukyusa ne tunoonya lwaki zigaanye nze zange zannemanga lw'abakozi because ondaba sibeera mu kifo ali mune tosobola managinga bizinensi wootatuula sibeerawo kati noonyereza mukwano nga tonnalogesa bantu noonyereza laki ka bizinensi ko kasiraanyi ate si buli muntu ndi goba osimayo omansa ate abamu abe babyogera be baba babikola kati goba omansa si buli omuntu ajja ku mansa muwala bwati omune simanyi ali kati atira omulabako nze nze munnange nyina enkyawa yange enkyawa twagala nnyo naye tukyawa naye musonyiwa kyenyinza okukusaba takola makulu gyendi oba musonyi oba simusonyiye naye yankola ebintu ebyo bitono gomanyi omuntu akukyawa ate nadda ku neiba mbu yaddangaawo n'agamba ŋŋenda mulemesa ŋŋenda munyigiriza obulamu
ngenda mufundiriza obulamu buli mukwano gwe mukubira amasimu mwononeyo era yakikola nga n'abamu bampagira bakasitoma my celebrity friends namukubira nafuna kyamugamba bonna beyanzijjako yabanzijjako kyenyiza okusaba mu ekyo ndi mwana muto naye byempiseemu bingi obulamu bwange buwanvu Shakira muwulira bwe sijja kwogerako kuba si y'ensonga eyatulese oba story for another day nembulamu bwensi eno ntuyitagayo kyansi ddala nawe kankusaba omusomi omuwala oyo si yakunninaana bingi bye yakkola mubi nnyo nze mu nsi bingi kubanze muntu alaba ebintu nembirekawo nakasinkana abantu ababi nnyo bibaawo misunderstandings naye mu nsi muno nakasinkana abantu benkakasa nti babi nnyo basatu nga bo kusabiraawo omuwala oyo like simujjukira lwakuba banga siddeni kitali okke mwoyo omukisa tali okke ajja kuba sinza amuzaala seggwe naye wali maama mbulamu bwe Kampala wano mukwano ngojja laba bangi bembedde maama mukwano b'omanya bembedde maama nabikoowa nobikoowa kati esitole sijja jinjiramu nnyo naye leeta niye musonyiwa simuyinaako buzibu kyekyo kyeninza kyekiri kyenayogera mpozi kyekyo ekyagundi no nakusonyiwa nenkwesonyiwa nedda kati mbu kiki mugambe ekirayike ayinza obutamukubira manyi bulamu bwensi eno ebikolimo bitutambulirako buli wembaako story embi entuukako katwanga bino ebyabeddewo if you go through the comments ab'omu ku bantu abali mu commenting nga bankuba kati omuntu bw'atyo sitaani talokoka ekyo nakyo badde okimanyi naye ate Katonda era sitaani amusonyiwa era naye kati like ne musonyiwa nenkola ntya ne kijja ku mutima olaba mu bulamu bwensi eno ebintu bye tukola bitugoberera oluusi kati omwana oyo ayinza omukyala oyo sina mwana omukyala oyo ayinza okuba talina busobozi bukufeesinga kubanze nasangako ku muntu oyo yennyini kamuleeta ku saalooni ng'ate naye amwogerera bizibu oyo ye bayita Katonda akola kati mu ngeri eyo musonyiwe kyenyinza okusaba omanyi nti tobeerawo lwakuba nti nkusanze nga tulina incident yaliwo omulundi gwe gumu naye mwerabira wali obeddeko omuntu n'omwerabira I forget her kuba nali awo ebbanga naye obadde tonzijjukira okitege oli ye kale like so amusanga nti neerabira feesi ye naye mu bulamu bwange entambula gye butambula simujjukira like you spend a day a month and what ne biyitako nga it's like you've never met her omala gwa ku bufaananyi oba Facebook naye kujjukiza obufaananyi gwange omusawo eno taliwo twakolanga naye awo sawo eno ali mu Amerika bambi ate oyo ajja tulaba ali mu Amerika teyakulabye yasookera ddala okungamba naye muganda wange balikubira mbuvu yakulabye ate kibawazeemu n'omusanga bannaye nga nze no sinnamanya yaŋŋambako omwana oyo ebigambo ebintu bye yazza akola abantu bimugoberera bana yakoze abantu ebintu atabudde bantu kuba ye kyetwamuzuulako nti tabira wantu wali mirembe kirabika ye yayagalawo ye yabakolawo eddembe kati mbunfu obwo etanniyanga maama nani nze ndi maama naye like tamatalinga tomuzambulamu bwo sisobola oyinza obutamu nakyo era kisoboka Katonda yategeka byonna nakyo kisoboka sofa kyenkusaba nti musonyiwe leteniye musonyiwa ku mutima ate nze byonna bikole naye nze maama wange ayaniriza mukwano nze siina na kisa kya maama wange anti mami bwenkeera ne mulaga omuntu ate yamukwagalira kati maama wange akwagalira omuntu nosinga gwamu mulaze mami wange n'amunjagalira n'okunsinga naye bwe yatandika okwonoona bambi maama wange lwaki kati maama wange oba omuleeta mu ntalo ezo mbuki maama kye bwe biti biki nina bamaama bangi naye that is a story for another day tugenda kuddamu tusisinkana naye badde nsaba osonyiwa omukyalo oyo naye nga mikwano kirete kale oyinza obutakyogera nti oyinza ogani namusonyiwa naye namwesonyiwa naye wasigala ogamba kale kigambo kale kinene naawe okimanyi nti nteera kale
era ntero kyo anti kye tusigaza kintu ekyo kyogeranga lwe lutalo olwo yasobola olwana faabamu balwana batukutteko yakwatanga essimu n'agirodinga ya time ng'akola omusaluni yammwe n'akubira abayimbi abamu abajjanga okudduuka okunnona gomesi bagende baziyimbiremu ng'anoonya naga kati ono mugambe ki kati ye Shifah bw'aba amanyi boyfriend woono kati ono kamugaye Shifah yayagala boyfriend n'agikuba nze nga buli lunaku mbaako abampozesa ebigambo yabikola nga wendisalo wabiraba ebyo sinti oyogera n'agamba ngenda mufundiriza obulamu yekyawe yabonfundirizaako nenekyawa okutuuka okunsalako ekigamba ngo byokumulimu kyali kitewa nga yakabalaba yonze munaye muntu musonyiwa ebyo saabibwa nnyo obudde obulamu bwange ate nze buuli waggulu nnyo ku ye Shakira nga tumaliriza siibula abantu emboozi tugenda gyongerako twesanze ate kati nga tulina osisinkana Shakira tulina osisinkana twesanze nga tulina okweraba kuba twerabye neddideyo ne munoonya naye nga waliwo ekinsika Katonda ali kunku akasaganya n'omuntu eyannwanira olutalo lwesimanyi nako yannwanira naye kale siibula abantu mbigambo ebitonotono tujja kukomawo naye nga banaye akaseera maama sami nkamunywera mu mutima ebigambo byennyinza osembyayo nsooka okwebaza okunkyazako ku puroguramu eno nzaani Shakira wendejje nzaani Shakira wendejje muzikiriza batumira ku bantu batumireko nzaani Shakira wendejje bane Shakira tukyamuleeta mukyamulaba neyanziza nnyo abantu abanjagadde namwe abatanjagala nze mbagala sibalinaako buzibu kuba nze omuntu okumpalana nga sikumanyi ate ekirala banaye abawandiika nze saasoma era sibisoma sibiraba abawandiika nga muvuma Shakira ebibinze saabisoma abawandiika nga muvuma Shakira ebi teyabisoma ate n'ekirala ayinza n'okuba tamanyi luzungu teyasoma sinyinza simanyi luzungu akonkaagadde era muwandiisa nnyo mu luzungu sibimanyi kwega muwandiika oluzungu lwammwe ye talumanyi sirumanyi kiringa nga bonaakunamira babula kubuuza kati tukuvume mu lulimi ki munvume mu luki kuba n'oluganda babula kubuuza tukuvume mu luliwa n'oluganda sirumanyi I know asobola okunvuma nvume mu luswayiri lwentegeera oba oluhaya muwulidde naye ennimi endala sizimanyi nebaza nabo abanjagadde mami wange omulungi yanzadde nafunye maama wafunye maama Shifah thank you I know wale kujja mpulamu bwange munange kinyinza okugamba bambi nafuuse ow'enjawulo Katonda ndeetedde omuntu eyannwanirako olutalo nzaani amanyikiddwa mu Amerika olina mami waali wa Bungereza mami ali Bungereza I know n'ebibala nafunye ate okyabifuna bebi olina omutima omulungi Shifah gwe walwanira nga ndi eri mu kaduuka kange ntudde ng'oli eri ono omwana yasubwa n'omulimo gwe ne bamugoba teyanyega teyanezingako sigamba nti ye ataasaladde wano ku neighbor ngambe Shifah mpa omulimo yakwatagage laba bwe twazzeemu okweraba wano mwekyo neebaza abanjagadde ntumira ku mama wange namukwaya endejje ku Zanta namukwaya Robina mama Robina naye bane weed ne mami azaala ya Robina mami akuzalya dda ya Robina nina mama Kursumu nina bamama nina bangi banaye nina bamama bangi kembaga naye otumira ku musumba ntumirako mukama wange omulungi ennyo ku Texan Fits eya studio mukama wange Mr. Robert Bwogere nkwagala nnyo mukama wange naawe gwe ensonga lwaki ndi wano munaaye I know nkwebaza nkwagala nnyo ebala omutima omulungi ogwo munange amiina neyanziza nnyo okunjagaliza ne bafaani bo wafunye bafaani wafunye bafaani what are you wafunye bafaani batumireko bafaani bange mwenna abasapoti nze nabukenya Shakira mwebale nnyo namwe abakubye Shakira mwebale nnyo sanga mwate abanyongedde okumpanika mbebaza nnyo abankubira nga bagala kanamba kombagambe batya abakubira Shifah era ndoza mukwatagane ne madamu Shifah abagambye madamu Shifah
mukwatagane ne Shifah nange nga nabaga naze obuzine munoonya ne mufuna Peter naye muleko enamba yange abagambye jigaba yes munsonyiwe ne mujja kolagana ne mukyala Shifah ajja kuba batuusa wendi bye bye kati ekirala mukyamulaba Shakira nze am here for her Shakira wonna wanneetaaze nze mbagamba nnyo tuyisa bubi ennyo abantu olumu ne tuba mistreating Shakira was there for me Katonda yamundeetedde kirabika ku Shakira mbadde nnyine ebbanja Katonda n'amundeetera and I'm happy ntegedde leero ffe tetuli bantu beerabira mangu nze seerabira mangu ate I appreciate ng'ensi eri wali enkuba abakazi bonna bali awo abakazi abantu bali awo abakazi and I'm just a kid abandisembeza tukoze tutya ne bampa advice ne tukolagana bampalana ne bantikako embeera tetukola mulimo gwe gumu okitegeera ate nno nga ngenda nemba wane sente zange eraba oyingirayo omuntu n'omuwa ne sente zo ate ye nga agamba omuloga now here we are tetuli mu kifo kyekimu nate twesanze nani ne Shakira mbibagamba nnyo bino ebigambo life is what you make it kyosiga kyokungula ebintu ebimu ffe kizibu kyaffe okitegeera so Shakira ya standing out mu balala ndaba bantu kutugubala obayitako bonna bazimbye balinga bomu naye nga ko kajja ne smile ne kagamba Shifah how are you yampitanga anti Shifah anti Shifah how are you I'm fine wakitegedde omwana nzijukiza ne mugamba mama tufudde mukama Katonda naye laba nange nkolo ne kusanga ne squares zaako bubi ne square matirirako kumbe Katonda aina kyaleeta Shakira wonneetaaga oba oyagala kuzannya movie oba ojja ku tiimu kulu weewunyisa omwagala wo tukuwero kaminga bosi waba akkiriza okufunayo party time job nkauntinga because mba ngenda kudiiringa n'omuntu ate gwe mmanyi okitegedde okusinga bano ba stranger omuntu eyayimirira ku lwa Shifah n'agamba ne Shifah tampangako ddagala takolanga ki okitegeera katuke ne mwami we Madubala negwe tugenda leta Shakira bafumbe ne Madubala resisasi mubomu tugenda mukomyawo njagadde mubaleetere okuva luli ensisinkano yaffe endala eyinza tulidinga ku kirala ninzo funa bye muyigirako ne naafuna mukirize ng'omuntu akufuneko oba ate bwoba olina kyose omugattako so nze ndi naye kyawanneetaaga wendi because she was there for me okitegeera she was abantu bonna bakuyitako ogaba ne ate neighborhood kyeno but omuntu omu ye nayimiriramu nakola kinagaba ne nkulamusiza nnyabo how are you you know so I appreciate that ate anzijukizza n'abamu bagenda kujjukira kuliko abalaba bali ba customer b'ekifo ekyo they can witness twesanga wali ye n'agoberera ng'alabye tugenda wantu leero katulabe live and temwali busy so here we are naye nga twefunye Katonda atulese musumba wange kumpa omukisogwa nankugoberera munnaye I know musumba wange kwagata I know tumiddeko Mr. Robert Pastor wamu ne mami waffe omulungi I know bane mami tweyanzamu bale kuuma Shakira but from today tubalenga family endala first of all mami yakuzadde tumwagala nnyo mami Robin e UK ye yangambide olwakwena nga must be my daughter Shifah ne mugamu ne mami omanyi omuwala namusanga mu kkubo simumanyi that's how I told her twakomya obukomi ne tukunoonya now here we are tuli kunywa kacyayi nawe nkwebaza munnaye anti Shifah awutayisa obi kuba twakusaba busabe tukuwerekereko mulala agamba temu nengamba itsoke mujje nunga tukwate buvideo omu bwina mbulina oyinako buvideo bwakwata nga tutambula mubu ogenda bomperezaako okuva ku salon thank you ojja kubonga obo byonna byatubba era nti mu lutalo munnange bakifeesi batubba kamera ndaje twakwasa we had twala bantu ina kamera bbiri emu bagibba mu kavuyawo though abatamanya story balungi mu kujajinga nyina bamami bange nanga abalungi we balaba embeera bankubena nga mwana ngate wano kigenze kitya bona embanyonyola ne bawuliza but we love you so much Shakira achadda ate mwagala nnyo ku mutima because nyina incident simanya abakitegeera mujja kitegeera story eyo yo mpanvu and that is another story for another day tugenda getting to know more about her
nze mwero kamiza tukauntinga nga family ku kyeyandagako omutima ogwo abamanyi olugero ne story n'ebiseera ebyo babimanyi byonna ebya happeninga. But for now Shakira tubasiibule, we love you, thanks for spending a day with Shifah, tubagala nnyo, tukyakomawo next time. Bye. Obadde oli mu kulaba Shifah na Kawombe, tusinkane nate naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulugumi kuwadde rwenda olobulabo bwokumukomo bwotona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulugumi kuwadde rwenda olobulabo bwokumukomo bwotona busurprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi obadde oli mu kulaba Shifah na Kawombe, tusinkane nate